Mwana Masaka simutegeera siye yatweyambulira oyo omuwala ku miliyoni 2 akola radio presenter nojja ku radio mbuno simanya ina Range Rover. Where did you get the Range Rover you girl? Range Rover wajijewa mukujiyimirirako wayimirira ku number plate kati tukuyambe tutya motoka kijooyogerako eyabiddwa wajijja wa Range Rover tulage ku logo book yayo ne wajigulira emmotoka gyoyogerako yabadde ku kubana ekironge yagikuwa yagirimu bannange nno twajiddwa abantu abalimba bw'oba okyadde ne weegabangula ne bakuwa mu mmotoka ovuge mutolimba nsi nti bagibbye eyagikuwadde ye yagizizaayo yategeera ekinakwanguya mu buliri nawe weekubya ebifaananyi simanyi vugamu otuuke wali nadda ne yeegaala ne yabadde agenze kalediyo okusoma omufere n'agijja obadde tuli nayo tewali yabbe Range Rover. You are lying. You girls were very cheap. Buli muntu abamanyi oyo mwana si yeyambula n'atwegalira bwatu ku internet. Well, how do you talk? Sirika genda okole ku radio kinikalisa yakuyamba najja tuzongerako Range Rover was stolen. Where did you buy the Range Rover? Where? Do you have money for Range Rover? Mutuyita basiru simanyi anti oyo ne yagula embuzi eyagula TV embuzi ebbiri tulage wagula wa Range Rover nze nkuleetere empapula za drone tuleetere logo book tubuulire number plate y'emmotoka ekyokubiri tukubuuza omuntu owogulira Range Rover oba tusobola kusasula insurance. Do you report on Twitter? Okuze kutuukawo ogutwe gwonna tegukutegeezanga nti they report on police. Where is the police reference? Ebyaye bino olopa ku Twitter ye police. Where is the police reference? Yuwalopyeko emmotoka tewali yakubye emmotoka tolina mmotoka Range Rover baakuwaamu omusajja nga lowooza ojja tobya ekiveera n'agula ekiveera ekigazi wavaayo bukwakku woto watukunamira ne tulowooza olina ekyoyinawo ng'olinga mwana muto. You woman please wadde nga edition gy'ovaamu muyinewo esente ezitategerekeka toyogera ebyo ya kisiru wobanga baakuwa miliyoni 2 weegaale ku internet ani ayinza okukuwa Range Rover okwebakako? Stop. Where is the logo book? Logo book eriwo ey'emmotoka eyo okola mulimu kyoli okugula Range Rover okwogera ku radio awe eddakiika 4 ogulamu Range Rover mwagala tuyita basiru. Where is the number? Which number plate of the car you talking about? Mkwekubya ebifaananyi number plate wagiyimirira abantu bagirabe kati ate omazembe simanyi Range Rover yange ennaku 2 bagibbira b'omudongo kyokka era naye abantu bavireja bwoto kimanyi teyakulidde yagitutte tewabadde na supu musajja yagula ekiveera kyakulemye tobya kati anoonya n'akitobya genda oddayo mu paso dda ku booda tino simanyi bazibye Range Rover. Investigate and you want that car was at Cubana in the night very clear tino bagibbi. You are lying. Tolopanga ku Twitter si police tulage police reference tubuulire number plate tubuulire car logo book tubuulire ddewe wagigula tukuyambe free nja kuwa free services netoleese logo book tolina police case ovaayo obuvyotimba emmotoka musimanyi emmotoka yagedde emmotoka ki gwe. You stop this act of this nonsense should stop. Temutuyita abasiru okubanga mwafuna Twitter ne bakazi ne bamwe ababaddamu tewali yakubye Range Rover baakuyita nga balowooza onootobya ekiveera mulimbalimba musimanyi ewammwe mulina amazzi tewali mazzi watobya musajja naagwe. Bring back the Range Rover faster than expected. Ddayo ku booda zo next time manya we batobya ekiveera omuntu yenna gwe bawa Range Rover for free ayina otobya phrase sajja b'Afrika tobamanya alinga ayagala ogawoga musimanyi omukazi teyabadde n'amazzi omukazi teyabadde namufa abagera abaagala abazungu be tubimanyi naye abasajja b'Afrika simanyi teyabadde n'amazzi omuyita luzzi owaayo wali omwanjula eka watugabako tonoonya mazzi simanyi teyabadde n'amazzi simanyi mukazi taliimu mazzi omuyita luzzi African men awo tuvuddewo Range Rover weeri yabadde ku Cubana eyagimuwa eyagitutte take it from me
Yes. Ebya Sipapa bikyali bibi byongedde okuba nti no bitabuka ndaga butonde egiyite DNA wamu n'ebinkumu bya Sipapa byekebejeddwa amunange nga bikwatagana n'ebyo ebyasangibwa mu bifo ebirala biwerera ddala 12 omwazuulibwa emisango egyekuusa ku bubbi. Poliisi bwete bwevuddeyo neetegeeza. Poliisi etegeezezza ng'ebizibiti bya misango 12 egy'obubbi bwa kondo gye babadde banoonyerezaako mu Kampala n'emirirwano bwe gyazuuliddwa nga munnange ebizibiti bino byonna byakwatibwako Sipapa oba byali bikwatiddwako Sipapa bwe bityo nno bwe biri, era nga omwogezi wa poliisi avuddeyo n'abeera nga akkaatiriza ensonga eno. Katukuwe Fred Enanga. Oluvannyuma lw'okufuna fingerprints oba ebyapa eby'omu ngalo n'obujulizi obulala obw'endaga butonde okuva ku Sipapa, obujulizi buno we twabugeraageranyizza mu sampo yaffe y'abantu abanoonyereza abazze beenyigira mu bikolwa ebya kkondo eby'okumenya amayumba n'okubba, twakizudde nti ebyapa by'omu ngalo n'endaga butonde eza Sipapa zazuuliddwa mu nfoofofo endala 12 mwe baamenya ne balyoka banyaga eby'omu nju. Kino kiba kitegeeza nti Sipapa y'omu ku abo ababadde mu bifo bino 12 mu bitundu ebya Bugoloobi, Kabalagala, Kira Road, Jinja Road, Kiwaatule, Ntinda, Kyanjajjomayi. Emisango gino egimu gisibukira ddala mu 2014 okutuusa omwaka guno 2022. So n'olw'ensonga eyo tugenda kuddamu tumubuuza akaana n'akataano ku bifo bino 12. Wabeerayo abalala abali eyo abalina okwemulugunya kwonna ku Sipapa ne mikwano gye basobole okuvaayo nabo batutegeeza. Temumala ku bantu balala mirembe. Juliana Kanyomozi atabukidde bannayuganda. Ono n'okuvaayo n'atabuka avuddeyo n'agamba nti bannayuganda waliwo we bakisussa ne batabukira basereebu ku nnyambala, ne batabukira basereebu ababa beeyerusiza. N'agamba nti buli muntu alina eddembe okukola ekyo ekimusanyusa. Ndyagadde kujajinga muntu yenna, buli omu asobola okukola ekimukolera. Oba oli ayagala kwesiga kizigo, oba ayagala gendako ewa sajoni amusale, ekikukolera okitegeera. It's a free world, it's a free country. Nali nkisuubira. Nali nkisuubira. Kubanga nkimanyi nti abantu bange banjagala ate bampagidde okumala ebbanga. So nze nali mbasuubira okujja naye nga era tekigaana nti nebaza Katonda nti banjagadde okumala ebbanga. I don't take it for granted. Katonda yakikuwa. Mukama Katonda ono yakublessinga n'agamba nti ngenda kuwa obwagazi mu bantu obutagwawo. Tosobola kigula na sente naye nga Katonda yakimpa, so nebaza nnyo Katonda. Olinga omwana w'emyaka 15? Naye nina emyaka emeka? Kwerabirira, kunywa amazzi, kulya bulungi na kwesonyiwa stress. Kikulu nnyo olina okwesonyiwa stress mu bulamu bw'ensi eno. Kuba stress mungi abeerawo buli wamu. Naye gwe olina okufuba okulaba nga weerabirira. Ku nsonga z'abapromota amunange Juliana Kanyomozi avuddeyo n'ategeeza nga abayimbi bwe beetaaga bapromota ate nga ne bapromota beetaaga abayimbi bano, nga ku nsonga eyo bano nno basaanidde okuba nti nno bonna bakwatagana. Omuyimbi asasulwe ate era n'omuyimbi w'aba asasuddwa abeere nga akolera ddala ekyo ekimusasuzza. Sijja kwogerako bingi ku ekyo naye kyenteeka okugamba kiri kimu. Bapromota batwetaaga, naffe tubeetaaga. So tufune engeri gye tukolagana. Kibenga tekyetaagisa muyimbi kugenda ku stage kabira sente.
tufune engeri gye tukolagana kubanga we need each other. Spice Dana ne gyebuli kati akyalajjanira ssente ze era avuddeyo n'atabukira Mutima n'amugamba nti alina okuba nti amusasula ssente ze kubanga yazikolerera. Spice Dana abadde omunyiivu avuddeyo n'agamba nti Mutima musajja mulimba nnyo nga yajja ne yeegonza ne yeetonda nga bw'agenda okuba nti n'amusasula ssente wabula ne gyebuli kati ssente zino tazimuwanga. Katukuwe Spice Diana. Tazimpanga. Namuleka munaye, namulekera Mukama Katonda. Yajja because omanyize ndi muntu ategeera ne management yange tuwuliriza yalaga akoseddwa brand zakolera bamulabyemu ebituli najja nayogera ne manager wange baneeka neetonde biki erinnya lyange iterere kofe okeze sina buzibu in fact nakusonyiwa kubanga nkwetaaga nange nti bino bibaddewo bibaawo naye yiga just yiga okyuse mu nkola tukolagane so nagamba ndeseeko zeyaleeta tesobola nakumbezaawo olunaku lumu ne muga balansi wange mwagala muleete ng'omufunye paka kati sijja zoogera naye ne biba bitaano nga mbikoleredde nze nga nze Spice Diana mbeera mbyagala naye otuuka n'okoowa si gwe gwali gusoose ye nga ye omuntu ogwali mulundi gwakubiri ng'akitukola era ogwasooka twamuleka teyazituwa ne tumuleka naye guno nga tulowooza maybe bikyuseeka tuwaddeko deposit endala nazituwa nga bwe tukola n'abalala totuuka backstage mutunakuwa amafutako kubanga oba olina ttiimu olina abakozi olina okuteeka amafuta mu mmotoka so neyebuzaabuza biki ate nga saalinzeeka gwakyasasula n'abalala era ne bagamba mukwano otuyambye okwogera okitegeera naye it's okay kasita kubanga bitutuukako bulijjo olumu tusirika ate ebiseera ebisinga omisinga okuyimba ku sheemu abantu banyiigira ggwe kubanga asasudde kujja kulaba ggwe tamanyi promota kati nze navayo ndaga abantu nti olumu mutunenya naye nabano balaba bakusasuza omutwalo gy'olaba Spice okitegeera lwaki abatatuukiriza ekyo simanyi munnange olumu wemba nsekedde bo zirinza obutakuuka saba buli gwe kikwatako alabanga naye yalayiseeko mu mbeera eyo. Kalo Kasita naye yeegasse ku muyimbi Spice Diana okutabukira bapromota abatasasula agambye nti kyali kimutuuseeko era tayagalira ddala kukolagana n'abapromota batasasula. Yes, kyatuukako and I felt bad. Nekyembanyiigira is that tubanga bakubookinga date kyokka ate n'ogana okukwata shenjala manyi olina show yaabwe you get there n'agana okuwa ssente so which is a very bad thing so I think birthday callers nabalugenda batabukira tujja batabukira for real birthday call bwetyo bitambudde abadde mulabi mulungi obale kwekumira ku Newspark channel katukujukiza okuba nti no subscribinga likinga video eno ate era oleka obubaka bwawo mu comment section.